Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa era nga olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti ebyaddirira olutalo lw'Emmengo ku ntandikwa ya Juuni 1966 olutalo olwawamba olubiri nga lumaze okuggwa gavumenti ya Uganda yayisa ebirango ku laadiyo emirundi n'emirundi nga bakoowoola abantu abamu ab'e Buganda poliisi be yalinga yeetaaga mu kubuuliriza okw'amaanyi ennyo kwe yaliko ng'eyagala okuzuula ensonga ezaavaako Kabaka Muteesa II okusala ejjeemu n'okwagala okusuula gavumenti ya Uganda. Ate era ne poliisi ng'ebuuliriza emanye ensonga ezaavaako olukiiko lwa Buganda okuyisa ekiteeso ekigoba gavumenti ya Obote ku ttaka lya Buganda. Olukiiko kye lwayisa nga Meeyi 2, 1966. Naye nno ebyokulumba olubiri nga tebinnabeerawo Obote yali asoose okukubira Katikkiro Mayanja Nkanji essimu ng'amusaba agende gy'ali mangu amulabe kubanga waaliwo ensonga enkulu gye yali ayagala okumutegeeza. Yamuyita essaawa 5 ez'ekiro. Katikkiro bwe yamanya nga wayinza okubaawo olukwe n'ategeeza Dokita Obote nti obudde bwali buyise nnyo nti naye obanga ensonga yali nkulu kirungi amuwandiikire. Ebyawo bwe byakoma era oluvannyuma lw'olutalo gavumenti ya Uganda Katikkiro yamunoonya nnyo n'abula era ne bamukoowoola ku laadiyo ne mu mawulire naye nga talabika. Awo Dokita Obote kwe kudda ku laadiyo n'ayogerera Katikkiro ebigambo bingi nnyo nga bwe yeetaaga ye kennyini era nga bwe yagezaako emirundi 3 okusisinkana ne Katikkiro wa Buganda naye ne kitasoboka. Obote yasaba Muteesa ategeeze mu lwatu nga bwe yalekulira Obwakabaka nti nno olwo alyoke amuwe obutitimbe bw'ensimbi naye Muteesa n'agaana n'agumira okufiira mu bwavu nga tasegulidde bantu be. Mu Meeyi wa 1966 baminisita ba Buganda abaali basigaddewo bwe baakuŋŋaana mu Bulange Emmengo baalaba nga Katikkiro taliiwo era nga tewali amanyina gy'ali baateesa ne bafulumyawo ekirangiriro nga bakubira abantu ba Buganda bonna omulanga okubeera abateefu n'okukuuma amateeka n'eddembe. Oluvannyuma gavumenti yayita abantu bano beeyanjule ku kitebe ekikulu eky'Abambega Kampala. Mayanja Nkanji oyo teyajja si Kaggwa omubaka mu lukiiko akiikirira Rakai era eyaleeta ekiteeso ekigoba gavumenti y'Obote ku ttaka lya Buganda. Amos Sempa omukulembeze wa Kabaka yekka mu National Assembly. E.M. Kasule sipiika w'olukiiko lwa Buganda. Nathan Matovu Information Officer mu gavumenti ya Kabaka ne Serwano Kigozi ow'essaza Kaggo. Okujjako Kaggwa eyatwalibwa n'asibirwa e Luzira abasigaddewo baateebwa ne beddira mu maka gaabwe oluvannyuma lw'okubuuzibwa 4 n'akataano. Ate oluvannyuma baminisita ba Buganda 5 ne ba ofiisa abalala baaweebwa notisi nga beetaagibwa poliisi mbu babeereko bye babuuzibwa era nga ku bo be bano: Eddie Lubowa, Sawulo Lubega, Dr. S.B. Kisekka, Muhammadi Ntege Lubwama, Francis Walugembe, Emmanuel Olule eyali omuwandiisi w'olukiiko ne T. Lwanga eyali omukulu wa poliisi ya Buganda. Abakulu ab'omusanvu ne beetwala bokka poliisi era nabo ne babuuzibwa 4 n'akataano. Era kwabo ne kuddako buli muntu gavumenti y'Obote gwe yalowooza nti yalina kyamanyi ku nsonga ezaleeta akatabanguko mu Buganda. Abamu ne basibwa n'okusibwa. Mu baasibwa mwalimu n'abagereka wa Buganda Damali Nakawombe, Sarah Kabejja n'omumbejja Nnaalinnya Victoria Mpologoma. Ntuuse ku mutwe ogugamba nti Shabani Opoloti azingirwamu.
Ku ntandikwa ya Oktoba 1966, Brigadier Shabani Opoloti, omukulu w'amagye, yakwatibwa era ne kirangirirwa mu butongole nti agobeddwa mu magye ga Uganda. Yavunaanibwa olw'okwetaba n'okweyisa mu ngeri egambibwa nti yali eyonoona embeera ennungi n'obutebenkevu mu magye ga Uganda. Olwo Koloneli Idi Amin Dada yali akuziddwa okutwala ekifo kya Opoloti. Mu bantu abalala abakwatibwa mu kiseera kino mwalimu Musisi Private Secretary wa Kabaka ne Yafesi Katimbo DC e Masaka mu gavumenti ya Kabaka. Ku lwanga 9 Oktoba 1966 waliwo omukolo mu kisaawe ky'ennyonyi eky'Ekkololo ogw'okujjukira okwefuga kwa Uganda nga ewezezza emyaka 4. Mu kwogera kwe, Obote yakkiriza nga bwe waliwo okudda emabega mu byobufuzi okuva omwaka ogwo lwe gwatandika. Yategeeza nti gavumenti terina kirowoozo kya kuggyawo biseera bya kabenje mu Buganda okutuusa nga enkyukakyuka sinziggu ezikwata ku ngeri y'okufugamu Buganda zimaze okusibwawo era nga zikola bulungi. Enkyukakyuka eza sinziggu mu Buganda zaali zitandika mu Juni 1966 Obote bwe yaggyawo gavumenti ya Buganda. Ne Buganda nesalibwamu districts 4 kyokka newankubadde nga ebyo byaliwo, Obote yali akyategekayo ebirala ebya sinziggu mu Buganda. Kwe kutegeeza nti mu myezi mitono gavumenti yali ejja kuteekawo enkyukakyuka ez'amaanyi ezinaasiguukulula abo bonna abaleetawo emitawaana. Abange ebyo nno kanjira mbikubira awo, tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala nga munnange nkuwaate ebisingako bino. Ayi Katonda kuuma Namulondo.